Okusinziira ku kunoonyereza, Uganda erimu bannamagoye ng'emitwalo 5 wabula nga bano gavumenti tebalowoozaako nnyo nga bwe kiri ku balala abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Wano Sipiika Rebecca Letwala Kadaga wasinzidde okuvaayo n'asaba gavumenti effeeyo ku bantu bano naddala etandike n'okubabala emanye omuwendo gwabwe omutuufu basobole okufiibwako. Our census data. I've been reading the census data. There's nothing on albinism. So, Government Chief Whip, I think now we should adjust those categories and have the albinos there so that we know how many we have in the country so that we can plan for them. Bw'abadde akulembeddemu okutambula okwa kilomita 4 okugendereddwamu okusonda ssente z'okuzimbira abantu bano ekifo we banaatuukiranga. Sipiika alaze obwennyamivu olw'engeri bannamagoye gye basuuliddwa ettayo mu nsonga y'okuteekerwateekerwa. They don't live in the trees. They live in a village. So I think even the LCs should take that responsibility to ensure that in their village they know how many children with albinism are there so that we can plan the schools, we can plan the health. Omulimu gw'okuzimbira abantu bano amaka gwetaagisa obwombi bwa siringi za Uganda 5 wabula nga mu kiseera kino obukadde 18 bwokka bwe bwakafunika era nga balala beeyamyewo okubayambako kuliko ekitebe ky'obuyisiraamu ekikulu mu ggwanga ki Uganda Muslim Supreme Council nga bano beeyamyewo obukadde 5 ofiisi y'oludda oluvuganya gavumenti ku Parliament n'obukadde 5 akabondo k'ababaka b'ebusoga ka Busoga Parliamentary Group n'obukadde 3 woofiisi evunaanyizibwa ku kunoonyereza ku Parliament ya Department of Research at Parliament n'obukadde 2 n'ekitundu ya Clark n'obukadde 3 n'abalala. We need 5 billion, but we have still so far, and I want to thank the government chief whip for committing 1 million per month. I think she should make it a policy, whether you are there or not. The office of the leader, the government chief whip should have that sum. I want to announce a one-off contribution for now from the leader of opposition of 5 million shillings. So that's what we are raising funds for, a rehabilitation center for the people living with albinism. And we need 5 billion. So the journey is still long. Please do the needful. Sipiika era yeewuunya ekikyalemeseza gavumenti okujja omusolo ku bizigo abantu bano bye bakozesa okuddaabiriza n'okukuuma ensusu zaabwe. I'm disappointed. You know, when we remove the taxes, I thought we had done a great thing, but it seems something is still up there. Government Chief Whip, you have undertaken to be the ambassador. Please ensure that these loopholes and the bureaucracy that disrupts the service comes to an end. Ssentebe w'ekibiina ekitwala bannamagoye mu ggwanga Olive Namutebe mweraliikirivu olw'okuba abaana ebitundu 50 ku buli 100 bannamagoye okubanga tebagenda ku ssomero olw'obwavu n'obutasobola kwetuusaako bizigo bikozesebwa kukuuma nsusu zaabwe okusosolwa n'ebirala. Okunoonyereza kwalaze nti 5 ku 10 eky'abaana tebasoma 5 ku 10. Nsonga ki lwaki tebasoma? Abasinga wabutudde mabega, abalala amasomero gali wala nnyo so bingi. Ekyeyatwalamye nti amaaso kituufu abasinga tulina obuzibu mu kulaba naye tewaliwo saavisi yonna ya eye check-up ng'abantu 2 ku 10 bokka be baali bafunye eye check-up ate nga si malwaliro ga gavumenti naye bannakyewa ebitongole skin cancer tutawaanya nnyo kokolowo olususu. Tulabye n'abaana luli nali mmanyi nti myaka 18 kudda waggulu naye n'abaana kati myaka tulina gwe twakaziika myaka 10, 11 skin cancer. Nti batuyambe ebizigo byaffe bibeere ku essential list of medicine nga bwe banabeera ne Panadol ne ARV. Okutambula kwa leero kwe kukulembeddemu emikolo gya sabbiiti ya Parliament abantu bonna mwe bamanyira ebikolebwa ku Parliament n'engeri emirimu gye giddukanyizibwamu mu kifo kino. Shamim Naiga, Delta TV, Amasokolo.